Vipers esookulinnya ku ntikko ya Azami Uganda Premier League kiddiridde okuwangula omupiira gwayo ogwokusatu ogw'omudiringano mu luzannya luno olwokubiri nga leero bamezze Mbarara City FC ku ggoolo 2 ku bwereere ziteebeddwa Daniel Muzeeyi Sserunkuuma era nga kati yakulembedde abateebi mu league ne ggoolo 9. Mukiseera Mbole Police FC yongedde okuvuya nga leero ekubiddwa UPDF FC ku ggoolo 2-1 mu mupiira aba UPDF gwe beefuze okuva mu ddakiika esooka nga bakira omukwasi wa ggoolo ya Police FC Davis Mutebi yataasa. Sulaiman Majanjalo yateebedde UPDF FC ggoolo ey'obwanguzi ne gugwa ku ggoolo 2-1. Mukiseera Kavumba banyinimu abaswana FC basimatuse okubwa. Faisal Mwawu yasoose okuteebera Kirinya-Jinja esese mu ddakiika ya 5 omwenyaate Mike Kawoya n'ateebera Swana FC ey'ekyenkanyi mu ddakiika ya 5 mu ddakiika ensanvu Fred Amako afunidde Kirinya-Jinja esese ggoolo ey'okubiri wabula mu ddakiika y'ekyenda Issa Mbiru abadde asaze omupiira ne gulalambala mu katimba ne gugwa ku ggoolo 2-2. Beautiful equalizer. Now you did see that one coming, but it looks like Issa. Emirala egizannyiddwa Ondo Park FC ekubye Bull FC ku ggoolo 1 ku bwereere ng'ate Bright Stars ekubye Express FC ku ggoolo 2-1. Vipers eseekulembedde ku bubonero 3-5 nga kuddako Esivira KCC FC Ondo Park ne Malunzi FC nga kati Express FC yesembye ng'endala 2 eziri mu bifo bya ttiimu 3 esalwako kuliko Masavu FC ne UPDF FC.